Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigeze zako nenga temuje mwewe njala ambadde nsaba bino megamu mpulize katono sebo nalinnya Mulangira Kateregga abagenyi bonna omumyuka abayiseemu olw'obudde mujja kunsaasira nange njaddera n'okwaniriza kubanga manyi obudde butandise okutulira empenda naye njagala nyanduleyo omuntu yogera okumwanira. Mukimanyi bulungi nti mu mwaka gwa 1966 bamusibira mu ggwa baalumba olubiri era kabaka n'abaana awangamusibo. Obwakabaka bwa Buganda bwasigalawo tebwavaawo naye kabaka teyali mu Buganda. Muffe tulina omu ku baakola ennyo lutalo olwo okulaba kabaka akomawo era agenda ku lubiri lwe. Abaalabanga entalo, abalina ebifaananyi, abaalaba bwetambula bwere naye nga ku lusegere tulinaye akawungeezi ka leero. Nsaba omukulu oyo Omulangira Reverend Kajumba Ssebo yibirako bakulaba kuba amasina tebakumanyi. Kulo oyo mwongere omugalo yakola omulimu gwa ttendo nnyo. Mu Buganda Ssaabasajja asiima era balina amadaala n'ebiragawa. Abalina ekirabo ekisingira ddala waggulu kyekyamafumu n'engabo era tulina abantu bana bokka mu nsi yonna abakirina y'omu ku bo. Kale mwongere tuwegayo. Ssebo tukwebaza nnyo, webale nnyo Omulangira okubanga oli naffe akawungeezi ka leero. Badde nga sinagenda mu maaso ntuusa obubaka okuva embuga. Ssaabasajja ku Namulole Nabajjajjaalo kwali alamula Obuganda. Abakyala Muddu Namukisa baaweerezza obubaka n'agamba emirimu gye mukola gisiimibwa temujjanga okwo kalungi. Banaye nga sineyongerayo manyi wabadde abaana bakyalya naye nsaba buli mwami ali wano ayimirire, obanga buli mwami nsaba oyimirire. Omwami nabali abakulu abayimbi nabo bayimirire. Buli mwami ali waali naawe DJ buli omu ayimirire. Abaami nsaba tukubire abakyala engalo oba n'akalulu oba n'amazina kyonna temulaba okumanya kikyo. Tekiweze mwebale nnyo mubagala Ssebo, mwebale ddala mwebale nnyo. Engalo ezo zikubiddwa lwa nsonga. Myaka 3 egiyise mu ssaza lino twasalawo nti omulomo gwaffe gujja kuba gwa bumu nakwekulaakulanya. Omulamu ogwo buli abadde wano agwogeddeko era kwetutambulira era ebibala birabika. Naye nga Mukunkamuji bwayogedde, abakyala bakoze omulimu munene nnyo okulaga obumu mu komyunite yaffe. Eddiini ez'enjawulo, muzikiti tuli wano
abasiraamu batukyatiza nga bagambye Abaseventh Day, Abakatuliki, Abaprotestanti, mpulire ne bayisa Abakodo, sibategedde abo naye nabaabogedde balira lwabwe. Bannange ekintu ky'omu kikulu nnyo nnyo ddala. Bwe naayogera kino abamu bajja kunyiiga naye nsaba okwangala okwaniriza nnyo Sheikh Aida Ssebo. Abantu b'ekikeete bavaamu ebigambo ebirungi. Ndoza mutegedde kyenjogerako. Ssebo Sheikh weebale nnyo olwogera ebigambo ebyo. Ekintu ky'obumu guno gubeere musingi, gubeere kutandika. Naye ate tekikoma ku madiini gyokka. Maama Hajja Kiwano yagambye nti tukikole everyone abeerewo. Yes, nyabo era kikolebwa. Mu Buganda nga n'Abazungu tebannagendayo, nga Buganda yaniriza buli omu. Abanyolo, abavanga Busoga, Abawalabu bonna nga bakola ki? Nga baaniriza. Ne mu gavumenti ya Sserwat mwaliwo omusajja Daudi Okyere ng'atuula mu palamenti. So Buganda eyaniriza era tebaddangayo ne bagamba nti egyo emikolo gy'Abaganda. Nedda, ffenna tuli bantu ba Ssaabasajja, oba gw'Opiyo oba gw'Okyere. Mujje tukolere wamu. Waliwo ekintu abantu ekibabuzizza, waliwo Abaganda ne Buganda. Nga bwe tugamba abantu olaba Scottish Widows tebategeeza nti buli akubeera mu pension ya Scottish Widows nakubeera mu Scottish oba nakuba namwandu. Nedda, twaniriza. Kintu kino kikulu nnyo era abantu bonna tuwasangana nabo batuwasa. Kale tobanga wafumbira omuntu atalina kika noga nti kamulekenka kubanga esiki era bonna bantu ba Ssaabasajja. Ekitwogeza Oluganda twagala olulimi lwaffe ebikubula. Olulimi lwaffe tubeere nga tukola ki? Nga lukula. Era nze nno abakamu bange batugamba mufube okwogera Oluganda. Naye abagenyi babeerawo tugezaako nnyo okulaba nga tufuna abababuulirira. Kale nnyabo eky'Obuganda kino buli omu ayanirizibwa. Ensonga ey'okubiri lwaki tugamba nti Buganda ffe abawereza bano nze bano bannange abamyukamuko kalanzenku tuli batume ba Ssaabasajja Kabaka. Tulina obuyinza obwatukwasibwa era bwe tujja tugamba Kabaka atugambe tulina atutuma. Ekibiina kye bwe tukijja mu Buganda tugaa nti katukoze ekibiina ekinavaamu nti mukunkamiri bamugyeko bateekeko Mwami Kalanzi kubanga yakola kino bateeka omutala. Ffe bano balondebwa kuba mbuga, balondebwa kubaawa we mwongereza okugamba Ssaabasajja yabonerera. Era mbasaba Ssaabasajja tumwebaze atuwadde abakulembera obulungi. Bane mulaba kutya mukungu kalungi ne ttiimu gy'okulembedde abaami n'abakungu ba Ssaabasajja. Tusiima nnyo, mwebale nnyo obuweereza, webale kulembera bulungi. Obukulembeze obirabira mu bibala era singa obaleeta bakulembera bulungi. Abamu bandi bayiseemu dda abalala tebajja. Kale tukwebaza nnyo nnyabo obukulembeze bulungi. Njaga okwebaza naawe bonna abakoze omulimu kalungi okulaba ng'omulimu gutuukirira. N'obumu obwo ng'omukyala weyogedde eno Hajjati Bukenya nti okwegatta kuno bwe mukola omukono ate mujjamu Oluganda. Omulamwa gwaffe ogwokubiri gwe gw'okwekulaakulanya. Tekituyamba kubeera bumu nga tetwekulaakulanyizza. Era mulaba buli kye tukola kati bwe tumala okubeera wamu nga tunoonya pulojekiti tulabe nga twetwala mu maaso. Njagala okwamukisa guno okwebaza mwaka ensuso ndowooza nja kwebaza Sheekh yanatuusiza obubaka obwa Sheekh Lantern. Omukolo guno gwali gutandika okuteekebwateekebwa ku Kalungi yayogeramu nange agamba nayeha oba gunaatambula lutya oba tunaakola otya. Negende wa Sheekh ne mukubira nti Sheekh kino kirabye otya.
Sheekh yabagamba nti ne bamwagala wikendi ejja kijja kukolebwa. Sheekh oyo tetaliwo tukubiriza sebo Sheekh Ayira nsaba obubaka obututuusize tweyanja nnyo Sheekh Alanti byatukolera. Njaga okwebaza nnyo abatusomeseza leero. Tuyize ebintu bingi era bwe batolina kyotuddemu ddayo weetegereze ekigenzo gyakiddamu. Batusomeseza bakitaffe mu Katonda batubulirire sewera nali siwulirangako gisaani kashirawundi mbadde oli nga tubuuza kumenya nti kashirawundi kyeki era oluva wano ogenda kubuuza naano nga bammemba naano nga nayiseewogere buli waali kubanga nti kashirawundi mbadde sikiwulirangako nga simanyi kyekitegeeza. Kale abatusomeseza mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza nnyo abaleese abaana n'abagunjudde abaana ne bajja mu maaso gaffe gy'emiti gy'enkya. Abaana mubaleete, abaana batontomye, abaana batusomedde, bazadde abaleese mwebale nnyo mwebale ddala n'abateesite tusiime nnyo. Bali abo ne basema manyi obudde bugenze nja kufuuba mpogomube n'okutuusa ensonga z'abakulu. Bamaama twongera obeebaza, mwebale okugunjula abaana, mwebale okusomesa, mwebale okutegeka abaana. Abaana bamaama mwe mutulera, mwe mulera abaana, mwe mulera abaana. Mwebale nnyo, mwebale ddala era tubeebaza. Tusaba mwongeremu n'okwamanga abaana okubateekerateekera obulamu obw'omu maaso. Tukimanyi ensi tetuwangaliramu yabagwira. Omukwano mulungi naye abaana mubaagale nga mubagunjula. Waliwo gye tukyalako n'otuuka omwana n'agamba nti tusanze kulaba oba oli awo omwana akuyitako bwisi maama n'agamba nti namuvaako kati bamulekera ekyo muzibu nnyo okuwolaba tagambikako omwana ate mu bantu. Bamaama omulimu gw'omukola gwa ttendo naye abaana mubagambeko. Oluusi omukwano omungi si gwe gugunjula. Ensonga endala olulimi olwaffe lwelutuusiza bwe tuli. Tewali muntu gwe baali badipootinze nti tamanyi Luzungu era ojja bayitewo batya tubalaba. Abaana bayigiriza olulimi okugunjuka kikwe kwogera Oluzungu. Osobola kuba mugunjufu tuwalina wano baprofesa nga boogera Oluganda bulungi nnyo ate abasoma ennimi batugamba omwana gyakoma okuyiga ennimi ennyingi gyakoma n'amagezi amangi. Bwe balaga okupulakitisinga Oluzungu kefaako ebyo ku mulimu naye tojja nopulakitisingira ate wano ku mwana kubanga ate ye ajja kudibya olulimi lwe. Banaye bamaama ekyo kiteeso naye maama bw'ayogera mu maka ye kabaka. Kasita maama akikola ne bataata bakikola. Kyokolaba nti ekyo kireetedde mwe bamaama mukirowoozeeko. Ensonga endala abaana bakuze era abaana bakyakula. Abaana bajja kufumbiriganwa, bajja kunoonya bannaabwe. Naye omuzzukulu ogwa buli gw'osanze n'afuuka anti ne anko nsaba kikendero bakikome. Osanga omuntu ze ndi Wambogo kati nina omukungu ow'Enkebwe nga nkyala yamuŋŋanyiwa kati omukungu ow'Enkebwe lwaki omwana wange simugamba nti mwami simugera n'amanya nti ki oyo si Wambogo kati omuyita anko yajja muyita kojja kati simugera ne banajja n'omulimu n'omuwala gati uyu mwana wa anko kati banayagala bati banakola bati ekintu kya anko bannange ate n'okubitegeerusi tukitegeera. Omwana wa mukulu wo aba amuyita taata wo, omwana wa muganda wo mukyala, omwana we namuyita maama. Lino lya anti luveeko. Nali njogana omwana namusanga sijja kwogera mu kereziya naye nayambuka waggulu naga nti ekaliso giraba
bonna bamanka ne babantu bange kati bwagenda n'afumbirwa ebwewa Buganda nga muga nti abaana baganya baffe bwe yagendaga nti ebigola nakoze pati twagenze Kabaga nga bannayuganda bali bonna bakadeni bange nimugamba bati bamaama ebyo mubijjeewo oli omuyita omuntu mugambe nti mukyala Kalungi oba mukyala Kajumba oba mwami gundi tetulina kukuliga otusanga mwitaani abaana baffe bano tubonoonera ate mubagambe ebika byabwe nti ab'enkobe tebakuzira weddira kituyamba abaana bagala ne banonooza abantu ebweru olw'ensonga eyo kubanga balowooza nti bigwala era singa bali wano bandibadde bigwala ankolekya anti olungi si kituufu basebalebanyabo abaana nkyabaliko ffenna Mukama ajja tuyita nja kwogera ku Buganda Development Fund naye batabatanna tuyita tukubiriza abantu fumulaame tewala tajja kugenda naye muleka obuzibu nga tolaamye bw'olama tekitegeeza nti ogenda kufa bw'olama tekitegeeza nti waliwo ekigenda okutuukako okulaama kiraga bulazi byewandiyagadde birewo ate tewali myaka gitalaama gwetuzaga nti neliwana mu 5 bali ab'enkaaga balaame oba abamu bagamba nti laama naga nti anza terina kati bannange teri muntu afa nga talina nze ndi munnakyaggwe wemisinje abamwanyi tusingawo nyoza wano ne bulangiti ng'oli bwalaama n'abalangiti nekugamba ne kati mmwe abalina ebintu ebingi bwebi tulaki temulaama abaana bemuzadde mubagambe mubeera wano ne babayita abaana bamwe anka ate Mukama bw'ayita ate bagantu tetumumanyi abaana mubagambe nti kibabaddewo ekibaddewo oni mukwano gwange onajja kuyamba abaana batuuse obagaana okukola ennyimbi kuba tebazimanyi woba ogenda mulumbe ogabaga nti agwe musamoya tamugaa nti waliwo yafudde ngenda mulumbe kati bwafiirwa mu nnyumba naalaba nga abantu bajja mbuuza nti olubabadde ki bulijjo wano tebajjangawo n'oyo omwami aga okuyona simulabanga kuba tata wange oba maama wange kati ate bwatuuse okuba bonna bajjana bano bayiteeri wano balabate kuba instructions abaana tebibabuzaabuza mubalaga abantu mubaleete mu bantu abantu babategeere mubabuulire nti bwe tufa oluusi tubeera n'ennyimbe bwe tukola embaga tebera y'abantu 4 wadde ng'okoze ya 10 naye nze nina 7 ensigaze kubanga guwaŋŋaanye bamama mukitegeere munsonyiwe naye ng'ebintu bino bikulu gye tutambulira twagala gende omulama gwaffe gwaki gumu naki toyinza kukula nga tonaterera mu maka osooka n'otereza bino noleka weekulaakulanya naye bino nabyo kyagaanyi n'okulaakulanya tekwagiko tekujja kubeera kino kyogedde kubanga bamaama we muli ate nga kitaffe mu Katonda mwe yagambye tikasita maama ayogera kitambula musaza muno bingi ebikolebwa tulina emisinde Ssaabasajja Kabaka bannange waliwo abateeka amatwe oba abateeka engungoma waliwo atenabula ku misinde gya Kabaka obulamu nga butambudde muna temunagiwulirako mbadde nsaba tanagiwulirako wange ku mukono amiina kirabika omulimu gutambula bana emisinde gino tegikoma kudduka kwokka mulimu okumanyigana mulimu n'okubanga kukusengera jja kunyaaba oba t-shirt oba fulana oba mujoozi niyo akantu akemula abakali awo Kabaka tegeeza nti buli lw'okagula oyamba Obuganda buli lw'okagula oyamba puroguramu ya Ssaabasajja Kabaka nsaba mukagule tuyambe Obwakabaka nina kyajja okubategeeza bakama baffe Mmengo essaza lino ne 19 amasomero gali 18 Uganda ne 18 essaza lyaffe
omwaka oguwedde lyeryasiika okuwa olwalonere era bakama waffe nebatuwa empinda ez'omuwere twakuleko omugalo yekolebyo bayagadde okulabako kukalanzira bitereka ebintu byaffe basebe ne banyabo tulina ekikulu kya Buganda kijja kubeera Germany 24 egina emikolo baginanze niyinza kwogera ekisembayo kyadudye Buganda lumu Buganda Development Fund kubanga tojegatangako kozesa omukisa wegatteko nga mukyali yabuli omu bwoba ofudde ngaoli memba omujjuvu pawundi kenda gyofuna naffe bakwano bo balese oba ne balina obo balese baleka oba ngaowusijja ku mulimu omunene ogwokukolaki ogwokulaba ng'oddayo n'okuzikibwa nga bweyagala naye watogera kuzikibwa Buganda bwakuzikibwa era BDF sente zo ezikuwa bw'oba olonze okuba nga yakusikira kusoleka nga next of kin ebisingawo bannange tulina omukutu ogwa Buganda lumu ne WhatsApp ngaita amasusu ensonga ezo eyinza ezisangayo naye akasembayo ti Kabaka Foundation n'omukolo nga 3 tujja kuba n'abakolera nga bajja mujja kulaba obulango nago mukujjulire beeko eyo yabiminya tulijja mani abagula tikiti oba tonagigula negigule tusobole okujja kusanyuka tuwamu era tujja kwongera oba tunkirira tuddemu okuwangula oluwalo lwaffe oba tusonde sente eziyamba emirimu gya Ssaabasajja Kabaka neetonda okubanga nandazeemu naye ekintu ky'abaana tukitwalanga nsonga nkulu nnyo n'okwekulaakulanya tukitwalanga nkulu nnyo okusaza muno n'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka awangaale kagerekera Obuganda twesigye nnyo oba Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otugere Mukama tugunduguleko emikisa gyera naffe omukulumenga twesigye nnyo oba Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga. Tweyanze ne tweyanze obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka